Amanya gange nze Sergeant Gita Musoke, omwana omuto child soldier eyayingira nga nina emyaka 12 nga nva ku ssomero ery'Emigadde Primary School esangibwa ku Bombo Road. Olutalo lwa NRA olwa President Museveni eyali rebel leader waffe nga asazeewo okulwanyisa ebikolwa President Obote byali akola Bannayuganda. Museveni afuna obulu kamu bubiri busatu akake ne mukazi we ne kiyonga 80 kakati bafuna obulu busatu n'ateekawo embeera y'olutalo. Yakyogeranga mu campaign. Kyagulanyi agamba atya plan B. Kyagulanyi agamba plan B. President Museveni bwe babba akalulu ngenda munsiko. Akalubwe katambula yenga alaba ndooza waliwo ebitagenda bulungi ne straightening weeri. Kalubwe yakubanga alaale eyo mu Busoga inaji yayitanga nga abagabana yo babba akalulu nze sijja bigumiikiriza ngenda wa ye mwennyini kabwejumbira mwennyini Museveni ayali mukamaawo ayogera Obote babba obululu ayogera kimu babba obululu ngenda mu nsiko. Kakati nabo batuuka okuwamba Nyerere abasapootinga abaleete bateekaweze emmundu ennene amini baali tebajja musobola naye kwe gamba baafuna emmundu ezo ennene okuva mu mawanga amalala ne bayingirira ki ne bajja okukuba Amini. Kati Amini bamukuba bamujjako nga ye bwe yali omulugwala era bw'otuuka mu West Nile notandika pakwakyawo Nalwa. Amini bamukola bubi nnyo ebintu byonna babikuba ne amayumba gonna bagoonoona kwegamba ngolaba it is a party of revenge. Amini ajjako Obote. Ensonga esooka yali ya corruption. Ensonga ey'okubiri okusiba abantu nga tebawozezza innocent people ne babateeka nga bw'olaba Kitalya nga bw'olaba Luzira ngera bwe mulaba ebiriwo kati Nalufenya kati omulaba Kireka omulaba n'ebifo ebyampuya ne safe houses. Kati ebizibu byaliwo bingi nga balumba Kabamba nga tumwine yapakuka n'akuba essasi eryasooka mu kupakuka kati bali bamuddamu mu kumuddamu kyova olaba eriisa alina ki limu. Banna Flashlight Channel Uganda tweyanziza okubeera ku mukutu gwaffe mwebale gwekumirako nga bulijjo amanya gange Ahibwa Rogers. COVID akyaliyo akyatta abantu Ebungereza bafa mu Italy bazzemu okufa awamu ne Germany kofu ne tugamba why mask katuzize engulu naye bwe mba ntaddeko mask nono nga gitaddeko guest waffe nze njijjako kuba tetujja kwesiga bulwadde ate ne ka distance kako weekali munzike nsoke njeko mask olw'eddoboozi yange sobola okutambula obulungi bwana atandika okwogera nange nga ngizaako awo nno weewaawo tweyanzeege ennaku z'omwezi leero ziri ennaku z'omwezi 26 gavumenti ya Uganda lwe baawamba Kampala 26 of January nitugamba waka tunoonye abamu kwabo Kampala eno bagituukamu batya bagiwamba batya kiki lwaki luno olunaku government public holiday people celebrate because of 26 of January balwana paka balwana nibatuka mu kibuga muno ne bawamba Kampala. Mwekumire ku mukutu subscribe on YouTube ku Facebook ku Twitter amu no Instagram onakulwalira biri mu nkaga lukulu nnyo mu nsi yonna naye ekyasizo ffe twewunyisa nti Uganda eno naye simanyi nali ndowooza nti abalwana abasinga abamu baafa abamu tebakyali nayo ne kukyaliyo betwabanga bakadoogo beyita bakadoogo bawamba Kampala bali omu kwabo ku lunaku day one ne tumunoonya mukulu bamuyita Musoke Gita yayingira ensiko ku myaka 12 ffe twebuuza Kampala eno olunaku 26 kyeki eri ensi yaffe Uganda ne tumunoonya gye tumusanze eyo yonna ne tugamba katumbaleetera ensi yonna esobola okumulaba lwaki embeera gyalimu eri bweti. Mukulu Gita Ssabalwanyi olwa Uganda n'ensi yaffe tukyebaza Omukama nti nokyali mulamu era nange mwebaza okuva lwe walwana
noyingira ensiko ku myaka 12 era kyali kyetaagisa mu kiseera ekyo weyanjulira ensi nsaba ensi ekulabe bulungi kantekeko masiki munnange oyinza okunsiga covid kati gwe gijjeeko oyogere bulungi eri ensi yaffe ekola nze kangizeeko gwe yosooka ogijjeeko weyanjulira abatulaba gwani biki byonna tusobole kutambulira awo bannayuganda mbalamusizza mwenna n'ensi yonna worldwide nsooka nemba kulisa covid ate nemba saasira bonna batugenzeeko mu covid ono kubanga obulwadde bwatujjirira amannya gange nze Sergeant Gita Musoke omwana omuto child soldier eyayingira nga nina emyaka 12 nga nva ku ssomero ery'Emigadde primary school esangibwa ku Bombo Road olutalo lwa NRA olwa President Museveni eyali rebel leader waffe ng'asazeewo okulwanyisa ebikolwa President Obote byali akola bannayuganda ng'okutta abantu, corruption, okubba obululu n'okulaba nti tewaaliwo democracy mu ggwanga lyaffe. Twali tuva ku ssomero ne tusanga abasajja bana batutadde tuddayo awaka nga bambadde uniform eringa amagye g'Obote. Ne batugamba wano wonna lugenda kuba lutalo n'olwekyo tugenda batwala ntubabuuza mututwalawo ne batugamba tugenda kituna gye tugenda bakuumira kubanga wano wonna lugenda kuba lutalo. Twali abaana 7 tetwatuuka waka waffe ne batukwata ne batuyingiza mu nsiko ne batutwala twagenda okwesanga nga tuyingidde ekiro nga tuli mu kampu y'obuyeekera eyali mu kitundu kyewaffe ekitibwa Gombe nga kampu eyo yali eyitibwa Abdul Nasser. Abdul Nasser entandika yaayo etandikibwa nga eyitibwa Black Bomber yatandikibwa Namugongo ekulibwa n'omukulu kati ambassador wa Burundi Major General Masias Kyaligonza. Kakati obuyeekera butandika butya. President Museveni bwe bava Tanzania yajja wano ne banne nga bwabali ng'Obote yali amuleseeyo najja ne bamuwanga najja ne ba Itojok Ogole erikodwa bakasiisa bwe mulaba mulimu ne musajja wa Kabaka Israeli Mayengo n'abalala bangi ne bajja wano okujjako amagye ga Amini. Bwe bajjako amagye ga Amini ne badda mu gavumenti ogifuga. Kale badda mu gavumenti omwalimu ebizibu bingi naye nga obufuzi obwo bulabika baali tebakwataganye bulungi okuva e Tanzania ate nga Nyerere alabika yali abafuga kubanga ebikolwa byonna baali batambulirako nga batambulira kuki ku order za Nyerere. Kati nga tebeemalirira buli omu ali ku kino n'alowooza kino balowooza ono nze mutuufu oba mubi kubanga bolawe bwe tubajja nga bagoberegana bataddeko Yusufulule bajjeeko Yusufulule bataddeko Binaayisa ennaku teziwera yadde 10 ate nti amagye gamugjeeko Muwanga naye afuze simanyi military commission kwe gamba olaba ebintu byate bigenda bulungi naye ng'obuzibu bwonna bw'obutunuulira buva ku kintu kye bayita tribalism. Tribalism yavadda ne mmagye. Tribalism etandika kwa Amini okujjako Obote mu 7 ng'ennaku z'omwezi 25 ne balangira essaawa zaali 9 n'eddakiika 45 ne basindika Sergeant Major ku Radio Uganda gwe bayita Wilfred Aswa. Awo yakyaliyo? Abo baafa dda kati bati bawulikika bandibaddewo nga bahero nga be bazira abaliwo. N'abamutuma agende ku Radio Uganda alangire statement 18 Obote lwaki yajjako Obote. Kati era nze bwe ntunulira ennyingo ezo 18 lwaki Obote Amini ajjako Obote, ensonga esooka yali ya corruption. Ensonga ey'okubiri okusiba abantu nga tebawoozezza innocent people ne babateeka nga bw'olaba Kitalya nga bw'olaba Luzira ngera bwe mulaba ebiriwo kati Nalufenya kati omulaba Kireka omulaba n'ebifo ebyampuya ne safe houses. Kati ebizibu byaliwo bingi election kwegamba bw'olaba ebintu bya Amini kubanga yagenda okulaba abajaasi abamu tribes endala nga bazijjako emmundu ng'abakyoli n'abalango be bagala babeere n'emmundu. Kati
kati Amini kyamukwatako nnyo ate yali nnyo muntu w'obote kati president ngeri yagenze Singapore Amini n'akozesa chance eyo n'awamba ki mukama we n'amutumira n'omuntu genda oba mugambe notadda ente bakoze eki bagitutte era Amini na bamutendereza amagye ne gamusakendinga ne gamusupportinga n'awamba entebe naye ngola ebigendererwa bye bw'otunulamu n'ebiriwo kati bw'otunamu nsonga eze 18 eza Amini ebimu bikyaliwo paka kati kwegamba kati nga ekya tribalism kikomyewo ekirikyo ekigambo ky'okusiba abantu innocent people nga tebawozezza with the wrong detentions gye bali n'ekitalya gye bali nga tebawozezza bali mu makomera abantu babwe tebamanyi gye bali babajje mu maka babatutte tebabalaze bantu ndowooza bw'okwata omuntu mu mateeka ng'okutta omuntu olina okulekawo n'ebbaluwa awaka n'ennamba yo y'essimu abamututte which means bwe mba nnoonya nkubira ggwe naŋŋamba nti ali wano naye omuntu bamutuwa ge mateeka naye simanyi oba bakwata abantu baani oba bapoliisi oba wabeerawo gye bayita bw'obanga ojja mu nnyumba y'omuntu omusaakinga kati nga bwe baalumba zebula ne batuka n'okuyingira mu nnyumba ye wabeerawo gye bayita search warrant teri wa poliisi obulaba poliisi ya Uganda eyonoonese mu nsonga mu bintu ebitono kwegamba abantu bavudde ku mulamwa foomu weeziri waliwo gye bayita search warrant eyo foomu weeri mu poliisi bw'ogende wafanda okyola bazirina waliwo gye bayita detention form ate bwe ogenda mu nnyumba y'omuntu olina osooka kwero si n'oga tuzze mu kitundu wano tukoze survey yaffe waliwo omuntu gwe twetaaga ne babuuza mumanyi waasula kwegayiro si bwagala afe ayiro si tuyambeko tutuuke wali gwe kitwagala oyite nga kiyamaani ffe gwe twagala bwe tutuuka tukwa foomu kati foomu eyo chairman yasayiningako ne bagamba ogwanga ne gundi ne Peru oba nani oba nanjina batutte gundi n'ennamba ne bamanya bamututte twabategedde bali mu kitongole bwekiti bamututte naye kati ebyennaku zino olaba bulabi drone nejja omuntu bamututte oba baani ero sintefe semanyi poliisi y'ekitundu setumanyi kati weebuuza tensoni eri mu Uganda yeeyo n'olwekyo ku mulembe gwa Amini ebyo byonna byaliwo baabuzanga abantu baakolanga batya naye kwegamba Amini naye yajja mu tensoni naye nga tensoni yonna yava ku buyeekero bwali butandise Tanzania nga bakutegeera nti okulagana ab'e Tanzania Amini nga takusonyiwa kubanga yalaba lwaki wegatta kuba Museveni lwaki wegatta kuba Ivan Koleta lwaki wegatta kuba yitkodwa ate kati tiimu eri yali eddukidde Tanzania nga be bali abakyoli byajjako n'abalango Bogole ba erikodwa bakirama bani kugamba nga ebintu babise mu tribalism kakati nabo bagitandika Tanzania ate okulwanyisa ki Amini omukakwa ava mu West Nile kati nkuduza nkulaga tribalism bwajja kogene kifuka culture kati buli ajja mu ligimu ajja na bibye buli ajja mu ligimu ajja na bibye kakati nabo batuko okuwamba Nyerere abasupportinga abalete bateka weze mundu ennene zeba Amini bayite bajja musobola naye kwegamba baafune mundu weze ennene okuva mu mawanga amalala ne bayingira ki ne bajja okuba Amini kati Amini bamukuba bamujjako nga ye bwe yali omulugwala era bwotoka mu West Nile eno tandika pakwachawo nalwa Amini bamukola bubi nnyo ebitundu bye ne babikuba ne ba mayumba gonna bagonoona kwegamba ngola bayiteze party of revenge kakati Amini agenze government yeyeze government bwejja balwe babajjeko babinayisa babajjeko ate binna bajja abantu be bali bafaana bajja n'omutima gumu ku kikosi maalum nga bayingidde mu government kakati mukulu jita amusalimu ka kirimi kato mukulu producer tujja kusaba maasawo nga omukono banaba ayogera ebifaananyi byabe tubalitoita history wabe ebifaananyi byabe mugenda kubiraba bayogera ku bayito jog bayogera yayingira ensiko ku myaka 12 ebifaananyi full katwalageko nti files za ebifaananyi byaffe tubirina ne files zonna tuzirina wano eyo file erimu details zonna bye twogerako biri file no file njagala gitwala wa president Museveni yali mukama wange nga saba yekera naye kubo likyabuze naye nkimanyi nti njatuuka kubanga njagala mulage ne mundu gye natandika nayo munsiko zonna ziri wano teri mundu gye sikuba njala mulage ensonga zonna na lwaki muwandiikidde awo tujja tuukawo ku nsonga eyo
era bannaffe ekitwewunyisiza omusajja ono era abaddeko n'ekifaananyi kye kino wannange ono yali mukama waffe mu nsiko oyo omusajja gemulaba ono saidi za wano yono nga ye mukulu jita yali atukulira nga Museveni amuli kumpi awo n'omugenzi Fred Rwejema atoni yali escort wa Rwejema ono gemulaba escort wa Rwejema nga tugenda e Rwanda so bino lwekyo ate bwenti bwe nayingira ku myaka gino awo twatuwamba Kampala ku myaka egyo nga tuwamba Kampala ku myaka 12 bwamba Kampala byayogera mbimanyi byayogera abinako evidence so noneso mikwano gyaffe byonna bino mulaba nti no tubyogera tubireese kuba nti twetaaga gwali eyo twewuunya ensi kika ki gye tulimu omukulu jita atuletedde history empamba ya Kampala bagiwamba batya batandikirawa mwaka ki bo bali benkanawa bali bakola ki so tuli mu battle by the way egenda kwera full program for almost tugenda jiraninga almost myezi nga mukaaga kuba programs tugenda sanga tubayita Uganda eno wevudde naweri kati lwaki abantu beyisabwe enneeyisa gye beyisaamu by the way mikwano gyaffe mu abatulaba abali ku mpooza for the flashlight channel Uganda omukulu ono mukulu jita we twamujje Katonda yamanyi agenda banyonyola byonna fe twasiza kuona nti yali omukwabu the key people nga bali n'omu ne kasiri eggwanga ono gwe mulaba ne batuusa Uganda weri naye ssaawa zino obulamu bwalimu bwonna Katonda yamanyi President Museveni chief in command mukulu abalwanyi bo babano we bali fe twate tunaba kuzaalibwa n'emyaka 12 musayiri akwata enkebete abaana be bonna bafumbirwa bwebi naye kakati kuba nti tuli ku introduction ensi ogenda ojijja ku kasavu kanyama mu kaseera kano programs zigenda kuba nga zirabika kakati kambuze Kampala nga tunafunga entire history eya Kampala n'okuwambibwa oba Uganda okutuuka ku nnaku lubayita ennaku 26 January lwe mwawamba Uganda ne Buganda Kampala okutwaliza wamu byonna mwabikola mwebale era tetuli basanyufu oba tuli basanyufu nange semanyi ndabaawo embeera eno ogirabye otya kakati waliwo okuwamba waliwo n'ensonga lwaki eggwanga lyawambibwa President Museveni nga tuddayo wali ne banne group eri gye yava nayo Tanzania yalabika yabalabamu obutali bwerufu kati batalama bwerufu yali akolagana nabo kati n'ayagala yesimbewo nga president oyo President Museveni naye ng'okwesimbawo tajja kuva buvi mu kifo kye baamuwa ekya Minister Defense mu Obote agende ku bwa president alina okuyita mu kalulu kubanga etteeka kuyita mu kalulu ofuuke president kaakati naye akola ekibiina kye ate yesimbe ku taata we Obote kubanga Obote yali menta we nnyo kati president agamba nze nange nkoze ekyange UPM nga bolaba Kyagulanyi bwe yakoze NUP omuzzukulu yesimbe kuki kujjajja kati akalunga katambula naye manya president abadde ne office gyaleseewo ayingire muki munsiko mu kalulu akalunga katambula akalube katambula ye nga alaba ndowooza waliwo ebitagenda bulungi ne straighteninga weeri kali yakubanga alaala eyo mu Busoga ayina gye yayitanga nga abagabanayo babba akalulu nze sijja bigumiikiriza ngenda wa ye mwennyini kabwejumbira mwennyini Museveni ayali mukamaawo ayogera Obote babba obululu ayogera kimu babba obululu ngenda mu nsiko kati Obote ye nga abirabanga ebyokusaaga nga byayogera ayogere kwega abiyisaamu amaaso bwe babba akalulu ngenda mu nsiko kakati nga watuuka akalulu nga bakakuba akalulu bakakuba ndowooza president bw'afuna obululu obungi yafuna busatu eggwanga yonna ate ani amuwa akalulu ba UPC yali evuga gwe okimanyi nti Busenyi ye yali mmemmeka w'Obote ate omulango Bushenyi
Busenyi yani Obote bwe yadda yatuukira Busenyi mu Western Uganda. Nze neewuunya okulaba Busenyi nga basizeeyo yero. Gwe tangaza ensi ate munange nange njabanga kirooto. Busenyi Western Uganda ye yali Mecca ya ne bw'obuuza batabani b'Obote baakena bakugamba tetugenda kuddamu kufuna ssanyu lye twafuna Busenyi. Nga kankwe kyokulabika nga NRM bwe yafuna Mecca ya Yeruweero bwe kiri Obote Mecca ye Busenyi yali Busenyi. Genda mu maaso. Kaakati President Museveni oyo nga balonda akalulu ako yafuna akalulu akake n'akamukazi we ne yali campaign manager Kiyonga Crispus. Yali Minister of what? Minister wa Defense. Yamuwa kubanga munne yali munne nnyo. Kati ambassador Samuel ne. Kati ne Sezaala we oba mukoddomi we kuteesa. Samu ye kuteesa ono we Musembabule. Teyamuwa kalulu. Gebintu mabitegeera otya? Ate nkuze nabo. Bw'okula n'omwana omuto alaba ataawulira. Kati teyamuwa kalulu. Bw'ataamuwa kalulu President Museveni nga bwe yali ali mu system. Kati ye President Museveni alabika ye abantu bano yabategeererawo. Kiyakola bwe bali nga bava e Tanzania. Ye yakola recruitment yeyiye mu magye. Mujje eryali ery'Obote UNLA. Kati bw'akola mu ejje erirye n'anoonya abantu be. Kubanga ye yakiraba n'amanya bano abasajja abakyoli bano n'abalango. Mu maaso bayinza okwefuula kubanga yali alabye ebikolwa byabwe okutta abantu okukola ki. Kati kiyakola n'aba groominga n'abasindika ku kadeeti Tanzania mu nduli bwera bonna abasinga bagenda mu nsiko baali bavudde kadeeti. General Ed Tumwine, Stephen Kashaka, Ivan Kweta naye yali Ivan Kweta already yali officer kubanga yali avudde Tanzania. Afande Fred Rwejema yali agenze Rwanda naye yali avudde Tanzania. Kati yalondamu abantu babakabuula ba Kifuba ba Stephen Kasiringi Hamedi n'abalala bas Julius Kihande. Kati Kyaligonza ye yali majje ga Amini. Kyaligonza ono gotola bali ono Mathias ono omujjukirako Kimunze Yakuba wa police. Ate si ekyo kyasoose lumu Yakuba omulala wano ne Museveni n'amudemotinga. Ye anti kati ye kosi gye yakola kwa Amini yakola kosi ya terrorism. Kati omuntu ng'oyo taba mwangu mu bantu. Ye muntemu. Yakola terrorism. Kati Ahmed Kasiringi yakola paratrooper ye muntu wa mubanga. Ono Kasinji ono Kasiringi oyo gwolaba ku luguudo ennaku zino ndaba asaba 50 ku luguudo oyo naye abasajja be balwana abo nja kutuukawo olabe entalo ze balwana aba mu nsiko bakola. Kati Moses Ali naye yakolawo mu ne Kasiringi paratrooper. Yali muntu wa banga paratrooper abantu ba mu banga kulwanya kati atula mu parliament. Munene musajja naye yalina ekibinja kye ky'obuyeekera. Kakati tujja tugenze President Museveni asazeemu akaluba kabbye kati tale kukuba mundu. Kati kambuze Museveni afuna obulu kamu bubiri busatu akake ne mukazi we ne Kiyonga 80 kakati bafuna obulu obwo busatu n'ateeka wembera y'olutalo yakyogeranga mu campaign. Kyagulanyi agamba atya plan B. Kyagulanyi agamba plan B. Ate President Museveni bwe babba akalulu ngenda mu nsiko. Abantu nga bava dda n'ebintu byabwe nga bakambwe. Kakati akalukaganye akuŋŋanyiza abantu be. Naye yakibala kubanga abagenda ne tribe endala. Museveni yetawona. Naye ng'otandika ekintu otandika naki? N'abantu bo. Kati yakwata abantu aba batono. N'amanya abalaba n'amugoberera. Era baamusangayo. Kati ne bagenda mu maka ga Mr. Ruchikaire wane Makindye we baateeseza. Nti bannange ebintu mubiraba. Bano abasajja ekijjo basobola ki kyasi tetukyateesa nabo. President aba briefinga n'olwekyo kati kumwe abali wano ayagala osigala mu masannyalaze wali ayagala okugenda mu nzikiza
wali kati ngechanga ategeeza ki amasazi ne munziko andi kati basalemu oli mulaalo bali bakyoli bali baganda bo bajja kukusala bwosigala amasazi baba kuyanga amasanyalaze ate amasanyalaze yawulawo enzikiza gye tulaga mu nsiko kibali bategeeza nosigala mu babasajja bano gwayagala omusaala sigalawo natayagala musaala tulagewa omusaala tuli gufuna mudda omusaala anti ne omusaala tebagulekawo bagulekawo kakati waliwo n'omukulu lutaaya omuvubi ow'Entebbe brigade oba Major General kati yali majage agobote nga muganda kati president n'amukozesa n'amuga agenda oleete emmotoka n'agenda oba yagigendeyo mu Ndeeba bayimbawo n'abalimbalimba mbu agenda sengula bintu n'aleeta loole naye tiyamanya pulani kyeriwo olwatuuka wali n'apaakinga awo kati bw'apaakinga yalaba nga abasajja bava mu meeting bayingira loole yali abasengula kati naye bamugamba n'abagamba nze ogwange gwabadde gwaki kuleeta mmotoka nti ate gwolagawa naye tuula ku mmotoka lutaya naye n'atuula president nga komanda wakagurupu akatono ako teyatula mu maaso nga agamba nti kanvimbevimbemu naye yatula n'abalwanyi be mabega lole n'esimbula nekwata yayita nsaggu olaba oluguudo luno lwagambye okukola olugenda egundi ebusaabala road yayitira ne bagenda ne bagwa empigi baabo sembabule baabo eyo ate gye yafunye akamotoka akalala olwo bagenda okukuba kabamba naye okukuba kabamba yali alina pulaani omanyi president ebintu byalina nge gyabitegekamu bwegakola ebintu tagagamba nti abamabubamya kuba ne kabamba olwedde yalinayo abantu be munda mu barakisi ng'amanyi bwentuukayo ngenda kukuba barakisi eyo naye ani guide aliyo gye gyodongo nga gyali tolaba okwambala jeno misoni yakola ki yakola ingaloolo kakati awe mbuuliza gw'obitegeera otya again nkulidde mu magye nkulidde nabo ate nabo tukubadde nabo batubuulira lwakusuula ennaku zino ate bansuula era bansuula naye no Museveni bw'anaabanga alabye ebintu ebyo ajja kugamba mumuleete kuba kati fe tulina bwino President Museveni ezo banga takimanyi embeera gy'oyitamu bamugamba nafa bagamba President Museveni wafa tujja tuuka waawo bamugamba nafa mikwano gyaffe abali ku mukutu gaffe omanye ebintu bino tubyogera mu bulumi naye nga bebamu ku abo abatuusa Uganda eno wanoweeri nali simulirangako nali simulabanga nako naye kuba nti munnange we tugenda tukola research twebuuza olunaku kuno olwaleero 26 lwe bawamba Kampala ne twebuuza ani gwe tusobola okutuukirira era kankute nakuzunga mwe tuzungazungira eyo ne tumugwako ne tumusange era olwa tuli naye wano atuwa history Kampala ono bamuwamba batya ani oyo yali komanda ani yakolanga ki ono ku myaka 12 yatokose mmundu naye naye bawamba muwambi n'afuuka ow'amaanyi paka olwaliro waali banda bonna baafa faaru gye tubalaze erimu amannya g'abantu abaafa mu lutalo nga basirikale kuba nti oba yali kadoogo bamuyita kadoogo wa Museveni nange simanyi ye akyaliwo mu bwakadoogo kati akyali kadoogo embeera gyalimu essaawa zino ndowooza yali badde nga oba jeno adde ku Museveni simanyi kukusiza ebintu nze mukulabako kati kyeŋŋamba abantu amanyi kati gavumenti yaffe eno abantu nkiddamu gavumenti yaffe eno erimu kankita oba fitina nange simanyi oba fitina omuntu kika kino bw'obeera gwe any person in charge omuntu ono wa level gyaliko abali mu security system mukirowoozaako ki singa bukyenkera omuntu n'amutwala akati batuka okuba kabamba barracks olwedde president yali aplantinzeyo abantu be gye gyodongo oyo gwe mulaba Abubakari oba minister internal affair yaliyo kubana yali agenzeeko emunduli ng'alina akayinja kamu naye nga president yamubuulira nja kukyalako eyo minister defense nja kukyalako wa kati oyo teyamanya lunaku ky'omukulu lwali kyala naye kirabika yali mission kubanga yabawayo ku ssente bategeko lunaku olwo kati ye nategeka ne ba officers banne mu mesi nga banyi naku zino officers mesi mu magye ziringa ezaafa gano naye kuva emabega wabeerawo officers mesi mu magye ba officers we batuula olweggulo ne bateesa ki
ebintu byabwe ne baba n'ebirowoozo ebibazimba ne bamanyira ni alina ekizibu n'ennaku zino ofisa bw'ava mu barracks buli omu akwata lirye oyinza n'okusanga eyo nga bamwabudakiti nze bamututte kuba nti bakyakola ki tebakyateesa eyo nabaali bakikola mu magye nkolagana kati nga bwolaba eno koti maaso y'emakindye eyo yali officers mess amini ebintu byakola mu magye omujaasi bw'ava eggulu talina wakusula alagawa era buli kimu weekiri mmere biki kati waliwo kooti kwega ebintu bya system yafa naye ndowooza pulezidenti nga bwazzeeko ku kisanja agenda bitereeza kaakati batuuka ekabamba bakubye kabamba naye kirabika ndowooza General Eritumwine yapakukamu kubanga bali abakuuma ku geeti baabuuza mwe baani jamwakatako Eritumwine yali akola ku geeti ekabamba agenda nabo naye yali mu abo ono pulezidenti bakwata ku mukono nti tugende bwe musigala wano muli bafu kubanga abasajja batwewerera mbufe tuli balaalo ngagamba tutambule tugende fenna tugende yetu abalaalo tuvira abasajja bano era bonna nga bagoberera ki mukama waabwe kati President Museveni yabategeerera essaawa eyo naye nga amanyi ogwo musango gwe bakola musango ku government that is a treason act era baba bakwatako bali bakusalako mitwe nga balumba kabamba nga Tumwine yapakuka nakuba essasi eryasooka mu kupakuka kati bali bamuddamu mu kumuddamu kyovola berisa alina ki limu soko tubuli kali kamanyiro tekali kamanyiro naye wali omanyi olaba barracks gate eyo gyolaba gate ogyegenderezanga nnyo nga buzibye era gate eyo balina obuyinza bonna kabe President Museveni atuuka ku gate nga nze ndiwo nyinza okugamba nti kati wano ngenda okwambalira lanka nja mugamba muzikize amataala g'emmotoka buli ali motoka aveemu ku gate abo bafune talina wansibira ne bwokola kyamini bakimugolako wano embuya amini n'agamba nyinyi yote toka kwa gaali nga kitegeeza ki mu lulimi olwa bulijjo muve nze mbeekengedde simanyi nze bannangambako nti president yajja obaani oba kati abasirikale bajja badduka alo president Museveni mugamba mwenna muve mu mmotoka chini ya ulinzi gate eyo ya makulu nnyo okiraba olaba President Museveni bw'aba afuluma mu State House okimanyi nti ku gate ava mu benzi bw'ava eri si bw'ayitawo alina okuvaayo ne bamuwa wali ebirabo bye ne bamusaluutinga ne bamukakasa ne bamuyimbya n'oluyimba oba afiriddeyo notadda abamala kulama nga ava mu State House tomulaba awo ku luguudo nti yayise Masaka bayi biki eri kulama bandi evuga daddala dobodda todda bakusiibudde kati ebidiridde byeyo kyetegeeza bino byafaayo kaakati Tumwine akubye essasi eryasooka abamu bali abanyoomye kwalinga okunyooma naye nga balaba nga magye bannabe kubanga uniform kyeyemu Museveni teyagenda na uniform mu nsiko uniform yali ya government kyovola babyatwanguyira mu nsiko mwagenda nga balowooza muli bannammwe ffe ensonga ffe tugenda ku kima byakulwanyisa bakubye kabamba kyebali bagenderedde amula gye bali bagenza okubbamu emundu yabalema naye mwalimu amakulu tumundu omwe agali ku training naye nga abasinga baki balaalo tribe yani ya muzeeyi era ennamba esinga ku olwo teyawona yakola ki yegatta kwabo ne batambula okuva e Kabamba paka Kiboga ekiro ekyo kati bategeera government netegeera nti Museveni yagenzewa mu nsiko kati awo order ne zitandika obuyeekera bwazze obuyeekera Museveni obota ayogedde Museveni bamukwatako omutwe tugwagala wano biki kati president obota ateekawo team ey'okunoonya ani Museveni ne group ye atekawo erikodwa twamutira kona kirake tujja tuukawo atekawo John Ogole naye mugenzi yadduka ebweru gye yafiira atekawo noono weggomba gowira Meja Kiyengo Thomas musajja muganda bamuyita yali ava ku course bamutuuza ku meeting ng'omuganda ne bamuwa mission ne bamugamba Thomas Kiyengo
si musajja mwangu bw'oiraba onoonyereza eggomba awo mpija awo no toma bagamba yeyo gye otuukayo ewuwe teyali musajja mwangu Obote president n'amuwa mission nga nange president bwanampa mission nti genda oleete gundi nja kukozesa obukodyo bwonna ndabe nti nkutuusa mu maaso gaani ga muzeeyi Kiyengo nga bamubuuza oyagala abajaasi bameka ng'agamba ndooza 3 byakuna eby'amagye g'eggwanga gayingirewa eruweero nga mission bagimukwasa kati bo 3 balina okuleetwa ki Museveni President Museveni agenze mu nsiko kulwanyisa ani Obote aliena yewera kukwata ani ayagala mutwe gwani mutwe gwa Museveni okirabe ekintu ekyo Obote ayagala mutwe gwa Museveni Museveni ali mu nsiko agamba nwanyisa ki Obote muntu ki omu si muntu mulala kagamba yalinga mmotoka kano kabadde kalulu seke tuvaamu Bobi Wine aganzija kani nzijako Museveni President Museveni agamba omutabani otajja kola ki tajja kumfuga kayinza kuvuga jjajjaawe omuzzukulu kati ndowooza obiraba ebyaliwo biri kaakati otandise kiboga eyo beetoolodde bagenze ekikamulo bagenze engoma eyo biki kati lwejema omanyi bulemeezi oyo omulaba n'engoma abanalwanda bangi era President Museveni yakibala n'amanya kanzikirira awo kiboga kyankwanzi ngoma wansi nakaseke wansi eyo abanalwanda wakyato kikamulo abanalwanda baali bangi eyo singe wansi eyo kati bwe yabala ekintu ekyo ate abagenda waabwe lwakitula yetawona baali bagenda mutta kubanga omulaalo toyinza mulira nteeze n'akikkiriza ekyo yakibala bandi musse yetawona kakati otalo lutandise atandise okusanga abantu atandise okuwandiika wonna abavuka byasanga nga omutwe gatteko abavuka bagoberedde bagatwa tulwanyisa Obote kati n'abantu engembere yaliwo nga toyinza kusigala mu nju kati muyitawa okuwamba Kampala kati tubeera mu nsiko eyo kubanga ebyokulwanyisa twali tetulina bimala ate ngeno gavumenti eyobote ate nga tewali support weapon wetuzijja kujjako Gaddafi yekka yatuwako ku mmundu Gaddafi yabaddanga muntu wa Uganda Gaddafi yabaddewo nnyo ate ne kwa Amini yamuwa ebirebe byokulwanyisa n'amagye anti system yaabwe abasiraamu bali bagala kukweddiza gavumenti ensi eno yali mission Saddam Yasser Arafat Gaddafi na Bashiri Amini wano era Amini plani nyingi nye zasigala zitagwa kubanga katifa batambuddeyo bibiya wa bali bagenda kuzimba ekibuga ekinene bibiya ekisaawe ekinene ekyamagye era capital city singa Amini wali singa teri Kampala singa eri Nakasongola yali plan bapima Uganda eno center ya Kampala middle ya Kampala eri Nakasongola era nali manyi president yagenda kituukiriza akole ekyo Kampala enfunda naawe ogiraba capital city yali egenda kuba Nakasongola barracks ye Nakasongola nga barracks esinga obunene mu Uganda eriko n'ennyanja eriko ne factory y'amasasi era nga bw'owulya gyegaali kati be President Museveni amaliriza kiri atuukiriza kiri ekyamini map weziri siga nti agwira bigwire era bw'otambula Nakasongola mu bibira eyo foundation zasigalayo Amini ze yali alina okukola eyali egenda kuba barracks nene paka ku kyoga ng'ennyonyi ziyita ku mazzi nezigane zitika ebyokulwanyisa ne batwala ensi gye baagala history okyamulina era tukyamwagala okutangaza ensi naye okujjako nti manyi bannaffe abatula bali ku mukutu gwaffe the flashlight channel Uganda twetaaga okumanya natunaku olwaleero olunaku lwaffe olunaku lwammwe twamba Kampala twetaaga otuukekaawo bannaffe abatula bali ku mukutu gwaffe ekikulu kya byonna kiri nti omukono tetumulese olwaleeruuka tutandise program zigenda kwawo nnyingi awamu naye naye nkiddamu omukulu ono mukulu Jita life kyalimu essaawa zino nali manyi nti munnanga oli faama
nti obeera eyo naye kulaba byolimu bino mbeera